nze manyi Kafeero yekitange namulabako yampa erinnya n'okumpa erinnya alina gye yantwala ebyo byonna tujja kubyogera nga tuvudde kusagaana kwogera nnyo kuba omuntu wadde osobola okundaba nti njogera nnyo naye katulinde DNA eggwe mu nkola weetyo nga muziikudde Kafeero nga n'abaana abamu temubayise owulira kitegeeza nti nange ndwadde mbogamba nti sigenda ku DNA osobola okugaana nsobola ne bakaka kati mukole ku abo DNA abo abaana avaayo nga bagamba nti ba Kafeero nze nange oluvannyuma njagenda DNA yange mugijje kwa DNA yaabwe gye mbamu nange munzijjako omusayi kubasooka okkebeera wanino gwagano ovaamu amazima ate ne mukakafu nti ate guno gugenda avaamu amazima okujjako nga bagambye nti batutwala Nairobi awali abasawo Abannakenya abatatumanyi abatamanyi na byabugagga bya Kafeero era nze nina okukkiriza nti nze muzeeyi nga we mmanyi amaanyi ge enkuba yeba teyatonye nga bamuziikula ekyaggwe baasose kukola mikolo gy'amaanyi naye weebuuza ani yakoze emikolo ani yagikoze anti ate ani yabaddeyo nze mbuuza ggwe ani yakoze emikolo kubanga nakutegeezaako nti bino ebintu kuva mu ntandikwa temwali mazima golowooza amazima gagenda vaawa nga Katumba tagenze ne looya we yeetegereze eggumba eryo buli mwana yavuddeyo n'agamba nti nomunaye kakati tusanyuse banaye mwebale bannange wabaddewo embeera endala nnyingi ze tubadde tusobola okuyitamu kino okuggwa nze ntukano bagamba okuba nga kuziikula muzeeyi mu mbeera bwetyo nze ni mwetegefu okuwanika ne mbagamba siri mwana wa Kafeero notaddamu nakunteekamu kamera nti ndi mwana wa Kafeero n'okivaako nekivaamu kubanga nze mbadde nnwanira kwaze wongamba nti siri mwana wa Kafeero ngenda sigala nze Katumba nkole ekika kyange ntege nti ab'enkima siseegatta nabo tetuzanya matatu nabo abantu b'Ekyaggwe abantu b'Ebuyukwe mbeetondera nziramu mbeetondera nze ng'omwana omu Eric Katumba Trinity mbeetondera olw'embiri ye yatuuseewo mbeetondera ddala nze nina okukkiriza nti ekintu ky'okuziikula muzeeyi tekyaguddewo mu nnaku 3 kirina okuba nga kibadde kimaze ndowooza kirina okuba nga kirina okumala ebbanga nga lya wiiki nnamba buli mwana bamutegeeze dde n'oyo atalina busobozi bafune engeri bamuteekateekamu golowooza obateekawo emmotoka nti abaana ba Kafeero dowuni eri wali eri mwenna mugenda bayinza okugaana kitegeeza nti oyo alina omukisa asobola okwepakira ajja genda atalina transport mutaddewo emmotoka ya bwereere asobole okubeerawo kino nga kikolebwa nyinza obutabeerawo nga bakikola nenyinza okubeera emabegaawo nsobole okwetegerezera kibakola. Hi guys, cook with me as I'm going to prepare my daddies using this Nile wheat flour. Ntandise otusalasala ebirungo ntaddemu blue band, sukaali, nembitabula awo nendeeta engano yange eya Nile nengiyiwamu nentabula mu birungo bye nabadde nkoze nenjwamu amata nenjwamu amazzi awo nentandika okukanda engano nendeeta butto wange okuviira mu Nile nentandika obusalasala mu pieces nabadde njagala awo nga ntandise okufumba ne bufuuka kala gye njagala awo nembujjamu nga buwooma awo nga we mubulaba nga mmaliriza ntandise otestingako so gwe olina omuzadde ali eyo ng'oyagala ekyokulya ekyopakingira abaana bo osobola ogenda mu dduuka lyonna erikulinaanye n'ofuna engano ya Nile ekola ebintu bingi nnyo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Kale nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba olwaleero nkomyewo ew'omutabani w'omugenzi Paulo Kafeero abaana abasinga tebaayitiddwa nga bagenda oziikula taata wammwe naawe oli omu ku bo so nalabye Swazi yeemulugunya nalabye awo ab'enjawulo nga beemulugunya nti tebaakitegedde nako kati yensonga lwaki njagadde ggombuulire gwe kyabadde kitya sayidi yo era sooka obabuuzeeko. Okay, abatulaba n'abatuwuliriza kimanyi nti waliwo alina amaaso nga tawulira n'aba atalina amatu nayigabuza naye kimanyi nti ffenna tuba n'omukisa abatulaba n'abatuwuliriza ekitiibwa kya Mukama amanya n'eddoboozi oba erinnya n'eddoboozi nze Eric Katumba Trinity ndi musanyufu abakomentinga ku sitole manyi buli omu n'ebirowoozo bye manyi se ebisinga nga mbulamu ng'olina kyogezako okulaba nga weerwanako
bulamu ng'olina kyogeza okulaba nga weerwanako ebiseera ebisinga nti abantu bajajinga nnyo endabika y'omuntu batono nnyo abafokasinga ku bigambo by'abayogedde naye kirungi twebaza abantu abo abawuliriza ate n'atwala obudde n'akomentinga naba batakomentinze gwe kyosuubira naye kirungi nti programu agiwadde obudde tubeebazaako mwebale kubanga mugobeera kyali wange ono mwebalire ddala kale Katumba ono gwendi naye ndooza mu famire ya Kafeero yalimu nga kiriina oba omuzimbi oba omulongoosa simanyi baana balala gye bali na mirimu gye bakola naye so kitwalawo nti kuba sinayo muntu mwana mulala gwe mmanyi nti oba alina cleaning agency omanyi luli eri nanakatukirayo ku TikTok wambuuza nti mami waaliwa nalabye ebintu bingi lwaki toddayo UK abanga bateekayo obubonero sirika olanga babuuza ddwaliro ki mu nzalo ogwokubiri kati lindako kitegeeza abantu bawakanya obuzaalibwa gye wazaalibwa anti kakati ebyo ebiseera ebisinga obiraba ekyo kibaawo ate owakanya muntu amanyi omuntu kingaze wenandaba kati nga ni myaka 26 oyinza okweyongera naba emyaka 500 naye tekitegeeza nti nina emyaka 26 gyokka kitegeeza nti mbadde n'obulamu bungi ng'ogyeko emyaka egyo so abantu bangi balina obulamu bungi ne bukyuka mbutuufu ng'engeri gye butuuseemu toyinza kukkiriza nti ekyo kye yali naye ekyo kireka kubanga tukyakola yongera obakakase nti wazaalibwa UK mu kibuga Fulham wulira eno tukyakola Katonda wali bampadde ssente nenkuteekamu ssente nenkutwalako owa maama kubanga maama yataddemu nga kajjangu tukoyere sitole eno manyi kati tugenda ku DNA ebintu bingi bigenda kyuka so nze wenti wenazaalibwa omanyi mu bulamu waliwo n'abantu abakikuba nti ova ino ga nti oli mwana wa Kafeero oli alabanga ozaaliddwa Yesu naye ne muzeeyo yabeerawo alina akaseera ke yabeerawo nga tebamuwa makulu olowooza muzeeyo obudde buli eri bwe yasimirangamu ebinnya by'ebitooke agenda afune ssente zigenda mu studio yali ategeerekebwa nti ye Kafeero kiza nti abadde Kafeero w'Abalumbi Zaaya kati yaweereddwa amakulu nti omusajja yayimba Balumbi Zaaya kiza nti buli omu mu bulamu alina obulamu obukkirizibwa alina obulamu obutakkirizibwa bonna bubeera bulamu ebyo bibeeramu mu bulamu abantu batuwakanya nnyo nga tebatumanyi ndi kakati owakanya ki kwakasawa ya leero kirungi n'owakanya ku kintu ky'olinako evidence ky'olinako obukakafu kwakati oba tokirinako obukakafu kale wuliriza n'ate n'okwemulugunya nakyo si kibi naye yemulugunya mugezi nnyo tumuleke yemulugunye deni kati olikolayo VDM ng'oba oyogana na mami wange oba oyogana nani n'abantu olio n'abagiraba n'agamba nze sijja kupositinga naye omwana mumanyi kati so yensi eyo gye tutambulira tetusinga okwagala nti budde bwammwe ekiriwo abaana ba Kafeero babatwala ku DNA part 2 kuba part 1 ya failinga nti abamu baagenda ne babakolako abalala tebaagenda ati nakugamba nti part yasooka eya DNA teyalimu mazima gaabula amazima gaabula gatya nti abantu abateekateeka omusaayi soka weebuze before manyi kino eno bali mutunenya ffenna nga abaana ne programu ya leero njagala abantu bategeere mu kinoonenya ani g'osaasira nti soka weebuuze baani abaleeta ebirowoozo by'omusaayi ogwasooka abo be baleeta oziikula Kafeero ani ayaleeta ekirowoozo nti tugende kale ku musaayi kubanga famire gye ziri eyo nnyingi ng'oli aze n'agamba ndi muganda oba mulese bulesi gwe mutima n'ogamba ono si muganda wange naye ne mutatuuka ku levu egenda ku musaayi kale levu yogenda ku musaayi nebaawo kati ne mutatuuka ku siteegi eri egamba nti ate baziikule ne kitammwe kati soka weebuze mu bwongo ani yaleeta pulogulaamu y'okugenda ku musaayi kati oyo naye muteekaawo era weebuze baani ate bo abaali emabega w'omusaayi bantu ba mirundi ebiri bonna batunuulire ayaleeta pulogulaamu y'omusaayi ntugende ku musaayi naye yali emabega w'omusaayi yaani era ensonga nti guli omusaayi ogusinga lwaki abantu tebagugendako abamu nti omusika Martin Kafeero alina ebyama bye yazuula mu musaayi ogwo kubanga kino ekintu kyaliwo ekiti nti omusaayi sigamba nti baali baguteekawo kumanya abaana ba Kafeero baguteekawo okuteekawo muwendo gw'abaana ba Kafeero for example nti mmanyi ffe tuli bana ffekka naye tunagamba nti tuli bana
banakikonfaminga batya katusoke tugende ku musaya tumekinge sure nti ne ku musaya tuvaayo bameka bana kiri kye tubadde twogera kituukirire mwalimu okukuba abangi ova abana bayitewo weebali naye nga intoto muli abaana nga bameka tuli abaana abasukka mu 15 abaana bakafeero abaana 15 abasukka mu 15 tetujagamba nti bonna babe kuba kati kino ekyazze kitwaliramu nze kitwaliramu n'abalala ne bali abana bonna abavayo be batuufu bigenda nyuma katandika ate ng'ogyeko ne ku musaayi ate waliwo ate byala byemugenda omumanya ng'ogyeko abaana bino bijja kubaawo Katumba si mwana wa gundi Katumba mwana wa gundi ebyo biveeko ate waliwo ebyala ebigenda ozuukuka gambe kino kye baakoze si kive kyokka wabula baakoze ekintu ekigenda okubeerawo mu bulamu bwa famire emu kakati tugende ku kyokuziikula Kafeero gwe ng'omwana tewabaddeyo lwaki kati nze nga nze omwana saabaddeyo nti enteekateeka ezo simanyi ani yazikulembedde olunaku lwa jjo kuba bakikoze jjo mu luzungu yebeera yesterday taatawo nende yabaddeyo taata nende obanga yabaddeyo nze nina okukkiriza nti ekintu ky'okuziikula muzeeyi tekyaguddewo mu nnaku 3 kirina okuba nga kibadde kimaze ndowooza kirina okuba nga kirina okumala ebbanga nga lya wiiki namba buli mwana bamutegeeze deno n'oyo atalina busobozi bafune engeri bamuteekateekamu golowooza obateekawo emmotoka nti abaana ba Kafeero dowuni eri wali eri mwenna mugenda bayinza okugaana kitegeeza nti oyo alina omukisa asobola okwepakira ajja genda atalina transport mutaddewo emmotoka ya bwereere asobole okubeerawo kino nga kikolebwa nyinza obutabeerawo nga bakikola nenyinza okubeera emabegaawo nsobole okwetegerezera kibakola kubanga nakutegeezaako nti bino ebintu kuva mu ntandika temwali mazima golowooza amazima gagenda vaawa nga Katumba tagenze ne looya we yeetegereze eggumba eryo ekiba kyetagisa ali kuba kifaananyi bakulisikaninga kubanga tutegere nti akaseera kagenda tukabagambe nti Katumba si mwana wa Kafeero olwabo abali emabega kuba nagambye nti kuva mu ntandikwa guno omusaayi teguli kukumanya baana ba Kafeero okuva mu ntandikwa gunene omusaayi tegwali kukumanya baana ba Kafeero muwendo gw'abaana ba Kafeero omusaayi ogwasooka gwali mu kulaba nti tuteesa tuli abaana bana era omusika we yamanya nti baagala abaana bana ye bakimuyitiramu ebbali namugamba mmanyi twagala kati abaana bana naye gye bujjaawo mu maaso bano we banaakaana nga tuddayo era ku DNA nga tusinzira ku musaayi omukadde twongereko bameka oba bameka kati ye manti yakimanya nagamba baagala abaana bana bala bagenda basuula ebbali kati we banaddamu ne bakaayana ate baddemu bakole DNA bongereko bwongezi babiri oba aba naye nga bano abana tebavuddeeko ekyongezaako bano abasatu oba ababiri abantu butakomplaininga bagambe nti baali bana kati bali mukaaga ekintu kyekyo kati ebyokuziikula Kafeero wabirabidde nawe ku TV nabadde wano wenyini wonsanze nga ndi mu nkola simu yange yaliko kiro kyonna mbeera ku puroguramu ezimu nziraba tewali muganda wange yankubirako naye nga mbadde nalalako video nga Balamu ali ne Swazi ne Simon Peter nga gamba nti kano kwe kaseera tukole ki baziikule naye nga nze mmanyi nti bintu bya maaso ate bajja tutegeeza ng'abaana kati nabadde wano nga nkola ne maliriza emirimu gyange nagikoze atambudde bulungi kasaawe mu kitundu ngenda wa boss abeeko nengeri gyasolovingamu ngenda okulaba nga batandika nga abantu bakaayana naye nga balinga bakaayana ku nze bantunuulira nga bagamba Eric yakitegedde omu agamba Eric takitegedde mulanga agamba Eric yakitegedde ng'oli agamba Eric obwedda ndi naye tanaba kitegeera ng'omukyala ambuuza mbu wamma taatawo bamuziikudde nga ambuuza mu mbeera weeki wamma kituufu taatawo bamuziikudde oba ne mbagamba tebannaba muziikula leka tebaziikula waaki kati nga edde tukyali mu mawulire nga n'abantu basoosedde okumanya bakusooseeyo dda nze ng'olwo smartphone yange yali yazikidde essaawa zaadde nga ssaawa 3 ez'okumakya kati ng'ekinabadde nkola emba nkola mpanya omulimu gwange obudde ngamba njagizaako ekiro era bwe babiŋŋambye bateeka n'okundaga essimu nagenza okulaba vidiyo NBS eraga mawulire ndaba emmotoka za poliisi ezisukka mu 2 ndaba ambulensi ndaba abasirikale ategedde nti kituufu bamuziikudde nenziruka nenzija nenkimaana akasimu kange
nakataddeko saawa zabadde nga 4 ez'ekiro ngenda nga kituufu bamuziikudde omuzeeyi bamuziikudde nga n'amawulire ku NTV ag'essaawa emu gaavuze aba NBS bagataddeyo ne babuloga ab'enjawulo nga baataddeyo nga baziikula muzeeyi wammwe kati wano tutandikidde ku process empya ya DNA ng'abaana tebamanya abamu katusabe ebe y'amazima kubanga saawa ya leero wotayita muntu oyo gogenda kujjako DNA abeerewo akakasa ekyo kye bagenda okukola kuba bano bo basitera bafunye omukisa bali eri ku kijja nesitera tasobodde kunkubira kubanga nina sitole gye nakola naye era sitole eno gye nali nakola sitole eno y'amazima abantu bagikubamu ekituli nga bagamba nti kino kyoyogedde tekiriyo naye nze ku bantu abamanyi amazima gye baliko kyatambula sitera n'avaayo nanyiigira ne basenga ne banyiigira we navaayo ne ngamba nti taata teyali mutabanyi wani wanaŋŋanga era ekyo navaayo nenkyogera nga ŋŋamba nti wekibanga kituufu bagenda kujja muzeeyi bagenda mumuziikula kubazi nateekawo embeera nnyingi nayogera ebigambo bingi ku pulogulaamu ez'enjawulo mu Bukedde oba gwe n'abalala nga mbagamba nti waliwo enteekateeka nnyingi zibasobola okukola ne bataziikula muzeeyi wadde nga bagamba nti oziikula muzeeyi kyekituufu era ne ŋŋamba nti baba bagala ziikula muzeeyi ekikolwa kirungi ne bamuziikule mu nkola ya saayansi nga bwe batugamba era mbadde omu ku baana abadde bagenda nga ntegeeza abantu engeri gye bagenda oziikulamu Kafeero naye saawa ya leero olulimi lwange luswavu byakyuse baswazizza olulimi lwange kubanga bye mbadde njogera tebibadde byange basawo babitugamba mu 2021 ne batugamba nti buli mwana afuna omukisa agende mu midiya ategeeze midiya nti Kafeero tetugenda muziikula mu ngeri y'okusasamaza abantu Kafeero tugenda muziikula mu nkola ya saayansi era ne tubuuza enkola ya saayansi egenda beera etya bo bennyini bangamba nti enkola ya saayansi egenda beera weeti muzeeyi bagendagenda ku ntaanaye basikaaninge kye baagala bajjewo tayiro emu oba tayirozi nga 2 okitegeera ekyo we bakikola tayirozi ezo nga bamaze ozijjawo baleetaako makasale enkokoto eyo weevaawo baleeta akalala kasale olubaawo n'olwo olubaawo balugyewo then ekyo ekituli kye bakubyewo bayite kali akooma nga kaliko magalo esobola okumenya eggumba oba okugyamu erinnyo ng'era akakooma kaliko ne kamera ebyo ebintu babitugamba mu 221 owulira ssebo babitugamba mu 221 nga ye sayansi gwe bagenda okukozesa ne tuddayo mu 222 bagamba ekintu kye kimu ebyo ebintu ne bisirika bizeemu mu 226 nga sayansi akyuse tebanyonyodde bantu wakati saawa ya leero nze mba ndi mutanyi wa Kafeero nenvaayo ku channels ez'enjawulo oba mu midiya nga ndaga engeri gye bagenda oziikulamu Kafeero ate ne bamuziikula mu ngeri endala ekitegeeza onfudde mulalu onfudde musiru. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So leero mbaleetedde katirikiti gano majaani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance then gano makerenda gakuyambako ku fertility support onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning otuusiza ekiseera oyagala okuzaala. So this is the solution. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Tulina pink lips, sabbuuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Mu nkola weetyo nga muziikudde Kafeero nga n'abaana abamu temubayise owulira kitegeeza nti nange ndwadde mbogamba nti sigenda ku DNA osobola okugaana nsobola ne bakakati mukole ku abo DNA abo abaanaavaayo nga bagamba nti ba Kafeero nze nange oluvannyuma njagenda DNA yange mugijje kwa DNA yaabwe gye mbamu nange munzijjako lwaki ekyo ekintu bakibagamba ne bagamba nti musoke mukwate DNA y'abaana bagamba nti ba Kafeero bo bokka musoke mubakoleko DNA eyo bagamba nti kituufu bali bana DNA yaabwe ekwatagana jjukira maama si y'omu kitegeeza nti DNA y'abaana weekwataganyira kitegeeza abaana bagata DNA ya taata ba Luganda kati mukwata DNA y'abaana abana gye mufunye jimba mutandika okulaba nga mugezesa ku baana bano buli mwana ono anaaba ne ku baana 20 abeegaanibwa buli mwana ono anaaba ne DNA ekwatagana ne y'abano be baana ba Kafeero wetugamba nti ne bana abana mulimu atali wa Kafeero tugeze abasatu DNA eyogera kimu ababiri oba omu eyogera yekka tugambe nti katubona tubakoleko omu tumukoleko ne bana abasatu tubakoleko kadeni kati mutandika comparing bana abaana 20 DNA egenzeko n'omu oba egenze ku bana abasatu
ekyo nekiteekawo. So kati bamuziikudde nati kati ekiddako katulina kugoberera ggumba lye. Ate kati ekyo kyawedde. Kati tugenda ku ggumba lya mugenzi lyennyini. Kati tugenda ku ggumba lya mugenzi. Ogenda oba togenda? Siyinza butagenda. Just kiri nkikulaze lwa busungu. Nti sawa ya leero nze nabadde nsuubira nti wemba nga nze Katumba bali bakola program Tasa Makago ku Bukedde bayita abaana abasinga abaana baagaana okugenda. Owulira? Abaana baagaana okugenda. Nze Katumba babukedde nze gubaakubira ne mbatwala ekyaggu era nze yali mu nnyumba ya taata. Nenjogera message nnyingi nnyo esobola okutabaganya ebintu bino nga sikuziikula muzeeyi. Abacha neewunkiza nti message bagitematemamu bataddeyo ebintu bataddeyo feni sibera bina nti babitaddeyo. Yani ngamba kati kikyamu nnyo ogenda ku gundi n'oyogera kubanga obeera live omuntu anoonye engeri gyakyetingamu nga talaba. Nebino ebintu ebadde ebbali ojja n'oyogera ensonga ezirina amakulu ne bazikubamu ebituli. Olwokuba waliwo kibaagala kikole ki? Kiyitewo. Kati sawa ya leero nze nayogera ebigambo ebisukka mu 3 ebisobola okutabaganya ennyumba ya Kafeero n'abaana ba Kafeero nga tebamuzikudde. Era ne nkugamba nti no nga tebamuzikudde ekyo naawe n'ezaamu n'ekikugamba ne wano ng'onkyazizza. Ne ngamba nti bakolewe bati. Muzeeyi yagula ettaka lye tewali amubanja. Ate muzeeyi yali atuzaala yafa. Ne mbagamba nti bakwate abaana abagamba nti baboolebwa omusayi gwa Kafeero nga bannaffe bagamba babazike ku mukono ogwa kkono. Bakwate abaana bagamba nti ba Kafeero babazike ku mukono ogwa ddyo. Nga kiki nalingezaako otegeeza nga nze omuteesa nti tuleme kutawaanya muzeeyi ate tubeere wakati wa muzeeyi kuba ye mutabaganya. Ne mwennyini abeerawo ng'agamba nono si wange naye kabeeraawo. Nono wange naye okitegeera. Ebirena byagaana. Naye kuba omulanga nga mbagamba nti ne President Museveni singa yayingira mu bino ebintu singa bino ebintu byaggwa nga tebaziikudde muzeeyi wakati gwe mbira President Museveni ekimulema. President Museveni kubanga yamalanga taata wange mukwano gwe. Muzeeyi ne byakoyera gavumenti entwawira nti yajjukubirako campaign. Kata wibinji ebyali awo waba mumalayo bate bamumalayo sale musale yali mukwano gwa muzeeyi. Balamu ku ssente z'olina owulira ne Alexandra mulowooza abaana ba Kafeero babadde baagala ki okulaba nga baziikula Kafeero. Zikankubireko wano family nyingi nga zivayo ne bagamba baziikule muzeeyi neera abantu abali emabega olw'okuba nti ebirowoozo byabwe tebiba mu buvuyo era ogenda okulaba nga zizeemu ne ziteera nga tebaziikudde muntu. Era nze kino ekintu nze ngenda ku musaayi n'ekiri emabega w'omusaayi guno sikumanya baana ba Kafeero. Ekiri emabega w'omusaayi bya bugagga byebiriyo kubamu akafaananyi singa tebyali bya bugagga ani alina olukusogaana abaana ba Kafeero. Kubamu akafaananyi singa twali mu maaso ga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'agamba buli mwana wa Kafeero okuva n'olwaleero. N'agamba mmwe abaana muli bameka abeegaanibwa tuli abaana tuli 20 nti mmwe bagende basale ku ttaka lya Kafeero babaweeko eka 2 muziikibwanga awo. Ekyo kiwedde. Abaana abo Pulezidenti asoosaawo n'agamba buli mwana ayagala okuddayo okusoma biiru yange. Buli mwana ayagala okukola bizinesi buli mwana tugenda mu milioni 10. Kubanga ebitabula kabeere baana ba Kafeero ebitabula byanfuna nze kankubuulire. Batono nnyo abatali ku byanfuna. Nga unagamba nti nze Katumba nalina pulani zange ez'ogenda okubeera boloboy e London ne binsala. Nze kati nga tewala bisaakugamba. Era nze abantu bebazaawo ne baganaawo nga bakomentinga maife tubiraba. Nogamba bakati biki by'otaŋŋamba. N'omuntu omwe n'omusaakikako nga comment gye yakoze ng'olaba n'ebifaananyi byapostinga nga muntu mukulu nga sikyadaalina okukola. Ebintu ebimu olaba nga tunaba kugamba nti oteekayo sayini ze ziraga nti abyogedde musiru. Ddamu owulirize pulogulaamu endala. Wuliriza sitole ze ezisukka 3 ojajinge. Nze kati wulirako eno. Nze nali ngenda wanene London mu 2017. Nengamba nti kangende nsibule nga unagamba nti ogenda kutambula ate weetaaga mukisa. Nengamba kangende nkirininge ku malaalo ga muzeeyi nsabe. Nagenda ku malaalo nga we nakugamba. Nagenda otuukayo nga amalaalo galabika bubi. Nagenda wabweru gatandise okulaga nti gaagala ggwamu. Nengamba nti nga wabeera muntu ali awo oba omubiri oguli awo gulinga ogwagala ofubutukayo gugende. Mpulira. Nengamba naye amalaalo ga muzeeyi gaba gafaana we gati ate ennyumba ye erabika etya. Nze ne nkwata ekkubo ne ngenda ku nnyumba ya taata. Ngenda otuukayo nga langi muzeeyi gye yateeka ku nnyumba mu 2007 nga muzeeyi afa ye langi ekyali ku nnyumba. Ngenda okulaba nga galagi muzeeyi gye yatuumanga dipo nga galagi esiiba nzigule nga n'embwa zisulamu nga ne siteero yo taliiyo. Nga ennyumba kifulukwa nga mumezeemu buli kimu gambe nga n'abalalu basulamu kino nkyogera ndi serious. N'obwo obutambi nabukwata. Era we nagamba nti obange n'ennyumba ya muzeeyi weefaanana kitegeeza ngenda kuva e London wano
ng'ennyumba eno bagitunze kuba nali mwetegefu obeerayo emyaka egisukka mu 10 nensalawo ne ŋŋamba sigenda genda London. Mami wange yali ampereza paundi zaali 12,500 n'ozikozesa ebirala nga njagala kulaba nga ayagala nkwasaganya bya passport bikikuba nze visa yali agikolako eri kuba obutuuze eri mbulina ne nagamba sente zineeno era ze sente zasenga n'okunjawula ne maama n'olaba nti katasobola okumpeezayo paundi wadde 10 nsobola okukola ebyange nakwata sente ezo nensooka nenkyusaako paundi 10 ebiseera ebyo mu 2017 paundi etanaba kuyingira 4,400 paundi yali mu 4,000 mu 10 nezigwamu nenkwata paundi 10 nensooka nenzikyusa nenziteeka ebbali nengamba kiki kyengenda okukola kati ng'omuntu alina pulaani nengamba nti kangende wabweru nga nzidaabiriza ennyumba eno osanga wendikomawo ennyumba eno ejja kubanga erabika bulungi kubanga ennyumba ya kitaawo gamba alalo gwe nagalaba nengamba ize ekyo abantu bajja faayo naye ennyumba nga batono nnyo abajja ofaayo kubanga abantu batono nnyo abalumirirwa gwe wali obeera nengeya nenkwata ku sente zinakyusa dola paundi 10 nengeya nenkwata miliyoni 10 sazikwata mulundi gumu nakwata miliyoni kuba nasoka nentula wansi ng'omuntu alina kyabala nebuuza sente zinene wengamba okuddaabirizaako ennyumba n'okugenda wabweru tezijja kummale nengamba kati kyengenda okukola kansooke mbale kijja kubeera kitya bisa kugamba luli eri nengenda nembala nenga kakati kenzo mumanyi kyali wange ekyekivulu wakiŋŋamba nakikugamba seni kati wenakwatire miliyoni 10 ntegeko ekivulu owulira mpulira nezidaabiriza ennyumba eyo nali nfaaki era mu byobugagga byakafeero nali njagala ki nali nze kutwala bya bugagga oba nali nze kuuma bya bugagga ku ssente mama wo ze yakuwa ogende e London yes wakwata miliyoni 10 n'otegeka ekivulu nakwata miliyoni 10 nasooka kwata miliyoni 7 nenziwa kenzo kenzo nampa akalango naŋŋamba agenda kujja ku kifo nga saawa tezinaba kugendayo nga saawa ziri 9 azanye ne ku mupiira naŋŋamba miliyoni 3 ngenda zimuwanga azze ku kifo ne mugamba kale nenkwata miliyoni zaali 3 nenga nenkubisa posta no zaali miliyoni 1.5 nenkubisa posta 10 abakola kunasa mu bimanyi buli posta 10 ziri mu mitwalo 3 kwa 2 mwezi ekivulu yali kitegesewa yali kitegese bugere bayitayo kawongo galiraya ku mazzi abantu batera okyakala eyo ate kenzo yali aludde nga tagendayo nga agenda mu myaka 10 kati nga nze mbaze nti wenkwate miliyoni 10 nenziwa kenzo nenkwate miliyoni ndala 5 nenziteka mu kulanga nja kufuna miliyoni aga 5 kubanze nali mbaze nti njafuna abantu 15,000 ate nga nali nkibaze kuba nagenda Wanda House nankolera akalango nakiranga district zaali ezi nya okuli Kayunga wateekamu nnyo nalanga Kayunga Bugerere nenanga Buyende district Bukungu nenanga Namasale Zengebe Bululi nenanga Amolotan district Bangala owulira kati zona ziri ku mwalo tunalifunye omukisa nti leke kyoga bali kumpi nentekawo empaka z'omupiira buli tiimu nenjiwa emitwalo 10 transport naye nga mbaze nti buli tiimu ejja kujja n'abawagizi abasukka mu 2 mu bufunze ekivulu nekitekamu emiliyoni ezisukka kumpi mu 2 yes era ekyasinga okundeeta ekivulu ekyo nga kinsala abantu baalaba kenzo ng'ayimba live ebisaabala ng'ayimba live ku ssaawa emu kitundu naye nga nze okimanyi ku ssaawa zaagenda okubeera 12 kitundu nga mpezaamu emiliyoni 7 kitundu 12 kitundu abantu abakayingira ebusabala yali ayimba mpozi busabala yali ayimba ku kivulu kya Bobi Wine nti Bobi Wine ekyakyalenga nti Bobi Wine basazaamu ekivulu kye ekyenamboole kati ate nga alaba oluyimba luggwako olwakyalenga n'akitegeka waneene busabala kati ate ntikyaka ne kenzo yali alina obuzibu ne gavumenti ng'alina oluyimba lwa mpulira mbakooye system volongoto n'agenda nayimba era kenzo bwe yangamba nti nsooka kuyimba busabala nagamba naye kati omusajja ono we bamukwatira eyo kuba kati biri bya politics n'atajja muganda wange nakola loss emiliyoni 9+. Era sente ezo ezimu kyenakola ngenda okubigatagatamu maama obudde bwe yali asuubira nti nja genda nasooka nentyamu awo nga simu nenzijjako email nensooka nenziggala maama matayinko mugamba mutabanyi omuyaaye kati yazze mukuwa sente bayimbi asiba mu bayimbi sente aziridde buli azimazeewo awo omukono gwange ne maama we gwafiira naye ng'ebyaddala nali njagala kuddaabiza ate ab'ebulaaya banyiiga abantu b'ebulaaya bali principled abantu b'ebulaaya bakwata mpola bakuwembejja bakutambulira ku kigambo kyabwe ate naddala ng'akumanyi n'omuyiwayo
kibi tirede teyanyiga ntakyanjagala naye sente ze yampa n'okola ebirala ede yali ampise kukola wazanya beti n'omukisa ne guvaawo nali ngenda obeera bolo boys ate abazadde beesonyiwa akwesonyiwa n'akulabiraawo maama nempulira ng'agamba nti kati oyo namugamba ddayo esonyiwa ebintu bya taata we ndowooza alaba kibi kuba maama nze naddamu ne mweza message nga wayiseewo emyezi 5 namugamba maama nali yala kuddaabiza nyumba ya taata naye yaŋŋamba ogiddaabiriza gwe wekka mwana era olowooza ebbanga libakubye ebivulu kati ekituufu wazanya beti wazanya zaala mu ssente za maama wo so kati gwe omuntu ali eyo alaba nga tunaba kuseka katumba olwokuba omulabe mu ngoye omulabe ali mu big gloves oseka ki abantu bavudde e London ne bajja wano nga bannaku kati era abamu babaloze nadda nga talina kyayina yes abantu babaloze babawambyeko buwambi bintu byabwe ne badda wano nga mukazi we byakola si bye bituufu n'agwa eddalu kati gwe oli mu kusekeera by'otamanyiwo obudde ebintu kati katudde ku mulamu omutuufu yesebo maama ye wali otaddewo embeera eddamu okuba nti mutambulira ku peegi emu nagiteekawo awo yaddamu nandaba era mu mawulire mu 2023 kuba zinagamba wadde ennyumba ennemereddwa gizimba ngenda kusigala nga nwana nalina enteekateeka era ba Vision Group n'abakulu aba MTN baddemu tukole carnival oba festival nga si yakujjukira Kafeero nga yakuddaabiriza makage kali yakuddaabiriza kitiibwa kye kuba nze mu kuddaabiriza ennyumba ya muzeeyi ndi mu kuddaabiriza kitiibwa kye oyagala nnyo ebivvulu andi kati sawa yero kati yeregase muzeeyi gye yaleka kati ogenda zanya firimu taata wo abantu gye bagenda onyumirwa yimba tekawo ekivulu nsobola okuba ennyimba za muzeeyi ezisukka mu 10 nga nkuba live nsobola okukola stage performance nsobola okuwandika banagamba nze yawandika ataya kireva gye kitegeeza nti wengamba okukola wemba nsabye abakulu ne bampa ekivulu nze nina obwongo obuteekateeka ekivulu omuntu azizza okulaba natagamba nti alabidde bwereere so maama oyaddamu nandaba mu 2021 yandaba embeera gyange mukwa nakola videos nakikola ngenderedde tandika okupostingayo video nga ndi mu mbeera mbi ndi mu buyumba obutategereka maama nakiddamu nekimukwata ku mutima naye addamu yanampeerezaawo okusina naye nga taziweza ku akaunti yange ayita ku akaunti ya jjajja addamu nampeza bayawezayo aba paundi oba zaali 2 era zizimu ku sente zinatandikawo cleaning agency eno gye nnina kati mama tero kima omwana wo omutwale mama sikunkima zidyeni ezigwe ziragambe biri ebintu ebyo nze kibadde kinsibye wano DNA kwamma akafaananyi singa mbadde London ng'ebintu ebyo bitambula nantegedde nti batwagala lwakusatu kitegeeza nti noyogoba mwoyo gwa muzeeyi gusobodde okunsibira wano eno kino kiggwe yes nze njagala DNA ezigwe oba bagamba siri mwana wa Kafeero oba bagamba ndi mwana wa Kafeero bamemba emyaka gye nnina n'emikwano gye nkoze nga tewali linnya lya Kafeero ndi bulungi nze ngambe bali mwezi olunadi nsubuga mukwano gwange nga tanaba kubeera Lord Mayor era yamu ku bantu abadde bagenda okunyamba okola eyo carnival nga bino tebinatuukawo mbadde nenteekateeka ekola oluyimba lwa musaayi gwange nsaba twogere nga ngenda teekateekamu ebirooto ebisobola okuyamba famire tuleme okukola kino ekyatuuseewo nzize mu birooto ne mu kwagala mu bigambo byange nga nwana obutalaba ggulire bukedde lyakubye n'ekirooto kiba kirooto eggulire ndirabye ng'omutwe omukulu kyaddaaki bamuziikudde nze ngambye nze yali omutwe omukulu mu bukedde mu 2021 emakinde nga bukedde wandiise egamba kooti esaza ogw'okuziikula Kafeero ng'era wodda munda mu peegi bagamba baganya omuziikula tuddemu tufune amagezi amalala kuva mu 2021 wayiseewo emyaka gigi n'egi 5 kituukiridde bamuziikudde njawulo okwata empapula ezo 2 kooti waba yasala omusango ate kati ki ekyagano kubanga ate kati bagambye bamuziikudde kati tugende ku process eriwo kati stage 1 yaweddeyo okumuziikula process eyo giraba etambula etya kintu bakikutte batya process nze Mukama Katonda kamusabe ebeere y'amazima ebeere ya bwerufu era ne bano bonna abali emabega kwa nalabyeko oli omusajja Mr. Luzige lawyer waffe abamu ku balooya baffe si looya wange wabula looya w'abaana nga wetwegatta ogyeko nti nange nyinza okuba ne looya wange naye namulabyeko musajja mukakkamu ate kuva dde abadde agatta abaana kansubire nti omusajja oyo ngeri gyali mu kintu ekyo asobola okukozesa obuyivu bwe n'omukwano gwe eri kitaffe asobola okulaba ng'ateekawo amazima ate taata wammwe Nnende ye okubeerawo kwe tekumala tekwabayambyeko mu abamu abadde banyigirizibwa kuba nda Eva aviirayo abo abanyigirizibwa
Okay, Eva abadde ajavaayo. Anze nagamba binene ebintu njagala obere obitunuulire kitwale nti eno film. Amanyi buli content golaba waliwo ali emabega wa content. Ngojeeko na amanyi abantu abasinga balowooza nti amalako film yabeera nanyini film. Just abeera actor. Kati kufa abantu abawandiisi. Omunanyini film yeyo gwetwandisenga writer. Akawandiika. Kwaye agamba nti njagala owandiike nga bakukuba gowandika ogenda kufa. Ogenda kuba oli mukyafu ogenda beera muyonjo. Kati mu kino ekiro ky'okuziikula Kafeero wali yakiwandiika. Waliwo yakiwandiika era nga bakozesezza abaana okulaba nga kino ekintu kituukawo. So alabye Tata Nende ng'avaayo ng'agamba nti Swazi si mutabani wa Kafeero. Era omusaayi guno baagugyeyo lwa bintu bibiri. Baagugyeyo kukakasa Swazi mwana wa Kafeero oba nedda, ne bagugjayo okugatta abaana ba Kafeero bonna n'okwawula buli ajja ng'agamba nti ndi mwana wa Kafeero. Zinali ku musaayi, no si ku musaayi, twabadde wa Balamu ku Lwokuna luli olwayita. Ne wajja omusajja nga musajja ali myaka nga 40. Ninga naye agamba mwana wa Kafeero. Singa n'agamba ne kati oyo wabanga mwana wa Kafeero, Kafeero emyejo emyaka yalina yali mu P7 ya muzaala ddi. Kati webanga byebyo kimala. Banaye kino kiveewo. Nze range nabeera musanyu nzani nakugambye nze kino sikisuubira mu mazima ku saidi yange n'abaana abatono tunabajjo kiraba kye kikugamba nganze kino nganze omuntu omu sikisuubira mu mazima n'abaana abatono tunabajjo kiraba naye okinaba kisa kya Mukama tujja kufuna amazima lwaki tetugenda lwaki nganze omuntu omu lwachoka tewali mazima ekisookera ddala Swazi akoze ebintu bingi nga n'abasupportinga Swazi be bantu ba family. Era fa abamu ku baana tukirabye nti tulaba kuvaayo kwe kuba mu mawulire. Twanitegedde nti ate Swazi alangira senga nti kuliri ettaka twakubako $10,000,000. Twandirabye nga oli taata mugera bamugamba nawe kuzidi sente ze gunayi waliyako. Kyokka we batulwanirye no nga bagamba bagala amazima gaffe. Kati naye babanga babadde mabega wa kino. Kati munaye kati govaayo n'okola story nti Kafeero si mutabani wa gundi. Ate bagenda kulaba batya. Obeera bweru. So ayakola omusaayi ogwasooka musajja wabanga Dr. Kasule yagamba yali alina omusaayi. Omusaayi ogwo ani yagukubamu ebituli. Ena wide Swazi ng'agamba nti bannaye tugenda kukkiriza batuggyeko omusaayi ne kuno njagala musayininga empapula nti kuno ebiva mu musaayi mubikkiriza. Oyo omuntu wagumiza ekintu ekyo nti kuno mukkirize nti ebiva mu musaayi mukola ki? Mubikkiriza. Lwaki oteekawo komandi eyo nti tubikkiriza? Mubikkirize lwampaka. Lwampaka. Zino kankikubuulireko kale. Tuli mu kwogera nze nja kugamba ebintu bingi ne katwende DNA eggwe neme kubeera ki omanyi kirungi nnyo owuliriza ebigambo by'omuntu omugezi teweetaaga bigambo 6 okutegeera ebintu ebigenda okuyamba mu myaka 6. Ebigambo by'omuntu omugezi ebintu by'omugambo omugezi niwe bigambo 2 bisobola okuyamba emyaka 2 mu bulamu. Kitegeeza nti gojja ffa biyambe n'omwana wo bo bimugambye. Muzeeyi Musa Kisemakula yatugamba nagamba nti abaana ba Kafeero nga bigamba Nende nga ali awo. Buno obaka bayida bwali bwa Taata Nende. Era Taata Nende singa yali alowoozanga muzeeyi. Kino yandibadde tavaayo mu mawulire kwesimbaawo nti ayambye abaana. Kubanga message gye nkugambye muzeeyi Semakula yajogera n'agamba nti omuntu ayabuzaabuza omusaayi ogwasooka wabanga akyaliwo. Kitegeeza ne guno gwe akaayana nti ndi mwana wa Kafeero oli mukakafuria nti bagenda kugubuzaabuza. N'agamba kitegeeza omusaayi bali bajja kuddamu bagubuzeebuze. Ate baje bagambe ntoli mwana wa Kafeero atoswale kubago wayogeranga ennyo. Natugamba natuwa message n'agamba nti mukozesa abaana bano mulabe nga mufuna amazima kubanga kitammwe ekitiibwa kye yakireka ate yasirikira ebyamabingi okuma ekitiibwa kye. So ekyo kyagaanyi. Taata nze okusinziira kubanze mu kusooka emyaka nga 5 egiyise nali manyi nti baagala tuyamba naye ate wenkuzeekuzeemu nenyingira emyaka 2 nkitegedde nti bya bugagga bye bitawanya abantu. Era wenkitegedde nti bino bya bugagga nakitegedde ennaku z'omwezi nga 1 ogw'omukaaga. Bino byogedde leero ennaku z'omwezi ziri 2. Wewategeeredde. Weneeyongeredde ddala otegeera kuba bulijjo abantu babadde babyogerako nga nze ndowooza batukuba nti lwokuba twabamu kwa kati nganze omuntu musaayi gwange era nze ngenda kubeera musanyufu emirundi 10 nga bangambye nti siri mwana wa Kafeero. Mazima ogabanga mazima nze nadde manyi guno omusaayi bagana twalanga Nairobi. Oba gavumenti egambye nti kituufu kati omusajja twamuggyeko era nze kino nkyogera oba nateekawo obuvuyo mu bino ebintu tugenda kuddayo mu kooti
Ubirenga tugamba nti abaana bonna babatute Nairobi. Kubanga omusayi kubasoko okebera wanino gwagano vaamu amazima ate ne mukakafu nti ate guno kugenda vaamu amazima okujja kunga bagambe nti batutwala Nairobi. Awali abasawa Bannakenya batatumanyi abatamanyi na byabugagga bya Kafeero. Nga lumu June kwabadde kuziikula Kafeero. Bannange sijja kyerabira. Ate gw'ogamba nti wategedde nti bino byanfuna. Ennaku z'omwezi anti tuliako eno. Ennaku z'olumu kugambye engalumu zinatidde nnyo mu bintu bya Pawulo. Kirungi n'okola ebyo by'omanyi. So nga ate n'okuuma kirungi kya ddala ddala. Nze ngamba obutamatira nkugambye bwavaawa. Bw'onootamatira ekyo bambi kyolese. Yakugamba nti muli nenya abafu era kye mwakoze. Kati oba te bambi yasigaddewa. Kati nategedde nti bambi ebyenfuna. Byawula abalala obutazuula nga amazima. So nga singa tebyali obanga byanfuna okukanya kwandibaddewo ng'obwavu weebuli. Kafeero singa yabadde mwavu nga kituufu talina kyalina. Looya n'oyo alwana kituufu kyandibaddewa. Woza muzeeyi singa talina kyalina nga naye bamuziika ali katundu ka eka. Olowooza ne balooya bano bantaddemu amaanyi okulanga bamuziikula. Oba wasoma looya akolera mu biseera bya maaso. Lawyer ayamba omuntu agenda omugamba kino wekigwa kigwawo ekiti. Kitegeeza nti eno firimu abaagikoze kye mwakoze abaana ba Kafeero mubafudde abaluvu. Yana kugamba nti buli mwana wa Kafeero ya supportinze ekyokuziikula muzeeyi naddala mu mbeera eno ey'obuwangwa. Owulira? Ey'obuwangwa. Era banaye buli mwana yavuddeyo mu mawulire ng'oyogera mbulaga kirungi. Bannange ogenda bonerera ne banagamba nti oyo mwana wa Kafeero. Kino kigamba Siteera. Buli mwana yavuddeyo n'agamba nti nomunaye kakati tusanyuse banaye mwebale. Bannange wabaddewo embeera endala nnyingi ze tuba tusobola okuyitamu kino okuggwa. Nze ntuuka n'obagamba okubanga kuziikula muzeeyi mu mbeera bwetyo nze ni mwetegefu okuwanika ne mbagamba siri mwana wa Kafeero. Notaddamu nakunteekamu kamera nti ndi mwana wa Kafeero. N'okivaako. Ekivaamu. Kubanga nze mbadde nnwanira kwaze wongamba nti siri mwana wa Kafeero ngenda sigala nze Katumba nkole ekika kyange ntegede nti ab'enkima sisegatta nabo. Tetuzanya matatu nabo. Simanya yego yalumbiddwa omuzimu. Oli omuzimu byavudde kwani? Muzimu ayayimbye oluyimba. Omuzimu gw'omugenzi awo. Nawulidde omuzimu gw'omugenzi. Balina okubanga bagukoze ebintu bingi. Kati muzeeyi olaba kino kakimaleyo wenti. Muzeeyi ebintu ebyo eby'obusawo yali abimanyi. Naye yafa tabyagala. Kitegeera. Era ensonga nti mu musaayi gwange alina we yagambye n'agamba olulala Katumba asoote gadi yagimpisaako kafuufa ndabye musanga mu katalaala muzandiga mbwalineeko ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujje lyakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa ebintu ebyani yabimutendese oyo zaala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala ng'ategeeza bizibu kiza byaliyo. Era nze n'okukkiriza nti nze muzeeyi nga we mmanyi amaanyi ge enkuba yaba teyatonye nga bamuziikula ekyaggwe baasose kukola mikolo gy'amaanyi. Naye weebuuza ani yakoze emikolo? Ani yagikoze? Anti ate ani yabaddeyo? Nze mbuuza ggwe ani yakoze emikolo? Era nsonga ki eyaleetedde okubanga abaana bokka ab'ekyaggwe n'abo abantu abavudde no kuba kati ssaawa ya leero bulijjo babadde bankubira nga tugenda ku musaayi. Lwaki kuno tebankubidde? Ng'ate gwe oliko empewo ze. Sijja gamba nti nze aliko empewo ze, nze aliko omukwano gwe. Kuba nze nagamba nti sajja mu mawulire nga nnwanira musaayi era nze tebankolangako DNA egenda osooka. Ate DNA egenda okulaga omuluvu gw'abantu mu bintu bya Kafeero. Nze ne kugamba nti we bagamba nti siri mwana wa Kafeero nga Swaziniga mwana wa Kafeero ngenda mu kkooti. We bagamba nti siri mwana wa Kafeero ne Swaziniga si mwana wa Kafeero ngenda kubeera mukakkamu ngenda kukola ekika ekyange kuba sinayo taata mulala ne maama wange embeera zaalimu singa taata wange yaliyo singa yamundaga kwanza tukakolesa nga mama ne mugana naye maama nze mbuira amazima obanga muzeeyi yaliyo obanga bamuziika mulimbo nga kye kikuswaza nze ndi mwetegefu okufuna ettaka tumugjeyo ngende muteeke ntegende kino maama yangamba otegeera. So nalinga atandise okulaga mamange nti yali mwebizi olwabino ebintu. So nze manyi Kafeero ye kitange namulabako yampa erinnya n'okumpa erinnya
alina gye yantwala ebyo byonna tujja kubyogera nga tuvudde kusagaana kwogera nnyo kuba omuntu wadde osobola okundaba nti njogera nnyo naye katulinde DNA eggwe bantu buli kimu mujja kukiraba katulinde DNA ekole ki kankubyeko kintu kimu gye twatusembayo nakyo kwa tulina okwetegekera DNA wekiri saawa ya leero gwatulaba bambi nsooka okwetonda era nga kano kasale mukokka abantu b'Ekyaggwe abantu b'Ebuyukwe mbetondera nziramu mbetondera nze ng'omwana omu Eric Katumba Trinity mbetondera olw'embiri ye yatuuseewo mbetondera ddala sibetondera nti nze yakitaddemu nnyo amaanyi kibeewo tebabadde buvunaanyizibwa bwange wabula mbetondera olw'omusango gwe mutujajinga nenjagala mujjukire muzeeyi nga yakafa bagamba nga wakayitawo emyaka 2 ebintu bya DNA ebyatandika ku myaka egyo 2 Katumba nali myaka 9 nzi yali aleekaana nzi yali ayogera ebingi kitegeeza banaye ebintu bino naffe tubisanzeewo naddala ffe abato naffe tubisanzeewo era mbadde nsaba abantu nga temunabakuba abaana b'akafeero musooke mukube famire y'akafeero eri emabegawo ebintu bino kubanga ekintu kino ekyokuziikula muzeeyi kano kabadde kalombolombo ke bamukolako nga yakafa sagala mwerabire nga muzeeyi yakafa tata woyo muzeeyi gwe mwalayo tata woyo muzeeyi Nende muzeeyi Nanganga yagenda naziikulawo mwannyina ayandibadde nga senga wa taata era bwe yamuziikulawo n'agamba oyo tabadde mwana wange saana kuleka waneno sister wange abeere wano nkimanyi taata ekintu ekyo tekyamusanyusa ne senga wa taata tekyamusanyusa kuba bagamba nti ne keesi yagwa amagumba ne gagwa mu kkubo wayiseewo emyaka gigino 2 bannange era abantu be bamu era bazeemu era bakikoze era baziikudde omusajja bannange buno tebadde buvunaanyizibwa b'abaana era newankubadde nga ffe tubadde tugamba nti kale bamuziikule abamu nga bebagamba naye tubadde tusuubira nti waliwo enziikula ennungi waliwo enziikula ey'ekitiibwa ate ng'era tumanyi nti we tunaagamba nti bamuziikule kijja kutuuka mu bantu abo bekikwatako bagambe ne lwaki bamuziikula nga tumanyi banaatuwa ensonga endala esobola otuyamba naye nze nga nze omwana neetondedde bannayuganda otwaliza awamu neetondera abantu bonna bekikosezza nga gw'owulira ogamba nti abaana b'akafeero balaze obuluvu nakugamba aluli eri nemugamba nti buli muntu agenda okusanyukira enkola ey'okuziikula Paulo Job Kafeero ng'oli mwana we ogenda kubalibwa mu baana abaluvu ogenda kubalibwa mu baana abanoonya ebyobugagga kubanga nze saawa ya leero taata wange aba yagwira maama wange akataka nga kange ng'ogyeko nze okwagala okuddaabiriza ennyumba ye n'okuddaabiriza amalaalo ge kiki enjagala oziikula muzeeyi era dyeni eno gye tugendako lwaki tebasobodde kubanga bayita buli mwana asobola okubeera kuba nawera bagamba mbu ebintu tebabikola nga waziika kitaawo naye nze muzeeyi wange saamuziika kubanga muzeeyi we baamubika maama wange teyaliiwo muzeeyi yafa baamwanguya omuziika teyamala wadde ennaku eziwera 3 ku nsi okitegeera kitegeeza nti maama yagenda okuteekamu obwangu okujja nga muzeeyi bamuziise ffe twagenda ku ntaana eyo nga tebanabana kuzimba kayumba ako nga wayiseewo wiiki egi emu muzeeyi saamuziika kitegeeza nti nze nabadde nsobola okubeerawo ate nkube ne looya wange mugabe munaye ku bino ebigenda mu maaso kiki kyolina osigaza kiki kyotalina sigaza so kati nga we mwataddewo abakibadde emabega mwebale nze kino ekintu sikisanyukire ekyokuziikula newe kibanga kyekinaatereza Godfrey Kafeero abe n'emirembe kyekinaatereza Alon Kafeero abe n'emirembe kyekinayawula Swazi mu baana abalala siina buzibu kigende mu maaso naye nsabye ekintu kimu oba nsabye ebintu 2 nga mmaliriza ng'omwana omu nsabye bannayuganda mutusonyiwe nze nsabye nga mwana naffe tubisanzeewo n'ekirala nensaba abali emabega w'omusaayi mutwale amazima ago era mbeere baagalwa mu musaayi ogwo kubanga saawa ya leero wanaaba awaagulirira emabega nti Katumba oyo tumuggyemu abadde ayogera nnyo manya ojja kusigala nga wadde Kafeero mumuziikudde tagenda kufunira mirembe niwataabeere Katumba naye onaaba muggyemu omwana omulala olw'okuba mwina majority y'abantu bemwagala mu famire ya Kafeero nimwagala okukomako mujja kuba mukoze ekikolwa ekitali kirungi nze siina kyensobola kukola kuba gavumenti yakiyingiddemu ate nga ne gavumenti siginenya kubanga gavumenti si yatusaba abakulu be baasaba gavumenti omuli basenga abaffe ne bataata baffe abo abato era ffe badde batukubiranga bukubizi nti mujje ku musaayi ng'era kamera we zitukwata
tutandikiraawo naye nga ibadde emabega w'ekyo abamu tetubimanyi abalala abaana babimanyi nnyo era bo mwabalabye nga basanyuka era nze ne nantegedde nti muzeeyi bagenda mumuziikula sandigenzeyo nti nkyagala wabula nandigenzeyo kulaba kikolwa ekyo lwaki bakikoze yes kale kansubire nti ko ku musaayi bakubidde ku musaayi tewali yankubidde ate yo kati we olina kwetwala bwetwaze kati muna ebyabadde mu mawulire kirungi Sitera Nantongo yayogedde nagamba naye buli ngo omanyi nti oli mwana wa Kafeero ennaku z'omwezi nga 2 nga 3 ekyo tukireke lawyer yayogedde buli muntu yayogedde nti noba tonkubidde ndi mwana ngenda kujja gwa tayagala nzije kubeera ate kati wotagendayo ate bagamba atya lwaki ate bazikudde awava amazima amatuufu lwaki teyazze tujja kale kati soye tukoma awo banyabo ne bassebo ensonga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukola ki nga tugigoberera tulabe ate gye ggwera fa twabitandikira ddala nakulaba kuviira ddala eri mu 2019 wali emabega ddala wali nga tujja tutambula n'ensonga eno naffe netusukkako nkimanyi amalaala ago ge bakonyekonye olina vidiyo ngo gayimiriddeko so twajja tugoberera ensonga ate paka we tutuuse olunaku olwaleero tujja sigala nga ffe ng'abagoberere tusaba birungi byereere buli mwana aveeyo nga ye mwana wa Kafeero kuba buli muki yali yagadde kyoyagala swazi kyayagala n'omulala kyayagala si buli mwana aveeyo buli mwana aveeyo nga mwana wa Kafeero ku mazima kubaliwo mu mazima tetwagala bakikoye nti buli mwana mugambe nti wa Kafeero wabula tusaba buli mwana wa Kafeero bambi aveeyo mu mazima kubanga abaana abo kitaabwe yabakolerera nzine jemu abaana abo kitaabwe yabakolerera kijja kuba kikolwa kya buswavu okulaba nga waliwo ababifunamu nga batono bokka ne babanga tugeze nabo nga baana be naye nga ate ababifunamu batono kijja kuba kibi so kyosabye ffe tusabye Katonda akwate ku bantu abo guba muzimu gubasumbuwe amina